gwe bayita Medi mwagala n'omuzungu wabanga yamutta sisobola mwesonyiwa. Abajulizi abaleeteddwa oludda oluwaabye olunaku lwaleero mu kkooti ewozesa abalyake n'abalabba y'ekololo okulumiriza Shanta Namuyimbwa amanyiddwa nga Bad Black ne Medi Ssentongo mu musango gwe bavunaana okubba omuzungu David Greenhalgh ebigambo bibakalidde ku matama oluvannyuma lwa bannamateeka babawawaabira okubabuuza kajjojijoji w'ebibuuzo ne batandika okwogera ebitakwatagana. Kino kiddiridde omu ku bajulizi ayitibwa Peter Michael Lule okutegeeza kkooti nga bwe yasomera mu yunivasite ya Ukraine ate n'amala n'ajjukira nti yasomerako ne Russia nga mukozi mu kampuni enzimbi eya Wasim Associates. Agamba nti Medi Ssentongo yamutuukirira n'amusaba okumukolera embalirira ey'okuzimba woteeri ya bukadde $9. Akkiriza nti yakola endagaano ey'ekicupuli kuba omulimu ogwamuweebwa gwali gwakolebwa mu wiiki nnamba kyokka Medi n'amusaba gukolere mu lunaku lumu era ng'akyusizza ennaku z'omwezi. Ndamulabangako kati omusungu yamuteekawo amaaso amapya ng'olaba nti ono omuntu ayogera ebintu wabula nga tobitegeera. Omulamuzi Catherine Bamugemeere tabadde mubi n'abuuza omusajja ono amubuulirayo ebimu ku bikozesebwa mu kuzimba ng'amatama ntengo. Mariam Nabatanzi omukungu mu kitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa amakampuni agamba nti yawandiisa kampuni ya Devshan Developments Limited era nga Namuyimbwa amanyiddwa nga Bad Black yali director waayo. Ategeezezza nti oluvannyuma fayiro mwe baali bawandiisiza kampuni eno yamubulako n'atumya kopi ez'original wabula ne bazireeta nga tezikwatagana wadde nga yagenda mu maaso n'okuziteekako omukono. Nabatanzi yeekwese mwambuleera nga tayagala mutunuzaamu kamera ng'asoose na kugaanira mu woofiisi. Ate omujulizi omulala Peter Kaboggoza Mukomazi bamulumirizza okubeera Ssaabafeere nga baleese n'ezimu ku mpapula z'amawulire eziraga ebifaananyi ebyamukubwa ng'avunaanibwa emisango gy'obufere ku poliisi. Akanze kwewozaako nga Medi bwe baalyanga naye nga tannaba kugaggawala era ne bamubuuza oba nga abadde azze n'ekonda ku mutima okulumiriza Medi Ssentongo. Omulamuzi omusango agwongezezzaayo okutuusa ku lunaku olwokusatu ng'oludda oluwaabi luleese abajulizi abasigaddeyo. Ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde, Bad Black ne muganzi we beerumiriza okwesiiga endwadde y'ekikaba ey'enziku ssaako ne Bad Black okwerangira ne mujja wayitibwa Janet nga bw'alina akagatta akakadde naye n'amugamba nti agende bamukendeeze ku nnyindo ye kubanga nnene nnyo. Sizera gimusiiga agula bamalaaya alaba ekimansulo esooka kati ng'omanya abasajja teyeemala kati waaba alaba bamalaaya ng'amala emyezi nga tazze kundaba. Ate n'agamba nti nze mulwaziza alina omukazi wano alina abawala basatu wana amanya atya nti nze agende yejjanjaba ennyindo kagatto musajja mukulu agenda mbaana nga 13 ate kati efeesi efuka Black omuntu asooka okugwira emmotoka nga teyegasse naawe n'akuwa buwi nga kwebazaaki kuba eserebo obungo ng'ofunye sente naye nga yakanya my sweet. Ku lunaku luno Black yayogerera omuzungu ebisongovu nga bw'akozesa abawala bannayuganda mu ngeri ebatyoboola. Yes bewange agula bamalaaya alaba ekimansulo sisobola wabula kyensaba Mukama nnyambe nzaala omwana we mmumu oba mutwala mufa ne gyamutwala wabula gamba ye abaali mbeera nze naye namugulako n'omusango ogw'okunkozesa obubi ng'amala okunkuba drugs ate nankozesa obubi. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.